Kansubire nti nno muli bulungi nate nkyali omumbeja Aisha Nasolo buterevu mba nkomyewo okubeera nga ate nkutuusaako updates yes. Kati nno amawulire agaliwo si malungi n'akamu n'akeddagala g'okubeera nga bambi embeera ya Charles si nnungi n'akamu n'akeddagala twogera ku ono Charles wa Asia omugenzi. Ekirwadde ekyali kiruma Asia kiteeberezebwa mbu kye kimu era munnange ekiruma Charles naye buterevu kiva mu lubuto era ngenda kuba mukulekerako mu maaso kaawo nga nnyonnyola ekirwadde ekimuluma. Kigambibwa nti olunaku lw'eggulo embeera gye yabaddemu yabadde mbi nnyo teyabadde nnungi n'akamu n'akeddagala ng'avomitinga kwegamba bambi ng'embeera si nnungi era SB4 baamukubidde ng'embeera bambi si nnungi. Wabula wetwogerera SB4 mwennyamivu nnyo ndowooza n'okusinga omulwadde oba nannyini oba like famire y'omulwadde kubanga musajja wattu avuddeyo awo naye ng'olabira ddala embeera naye gy'alimu si nnungi n'akamu era atuuse n'okola statement egamba nti senga mu kifo ky'okutwala gwe Charles Katonda atwala mu nze era n'amaliriza ng'agamba woogenda tuyinza okugenda ababiri kwegamba ng'alagira ddala senga Charles akeera ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi eno ebigenda omubeerako naye tebigenda kubeera byangu n'akamu. Jjukira nti Asia we yafa bigambo bingi nnyo byayogerwa era nga babyolekeza omukulu SB4 Sakati ne Mama Fina nga bagamba nti bawa Asia obutwa biki kikogambe ebigambo byali bingi nnyo ebigambo byali bingi nnyo ng'ate bikawu nakati era ebigambo bikyali bingi mu butuufu naawe wampuliriza kubisaamu akafaananyi nga Asia yafa ate ssaawa eno Charles naye n'akeera ku makya n'afa. Mu butuufu teeberezaamu ku bigambo ebikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate byogerwa baamuwa butwa baakola batya senga ne Charles afa ate nga bwe babadde batambula bonna mu butuufu golowooza ki ate ekigenda okubeera ng'ate kyogerwa naye ng'ate jjukira nti kigambibwa nti ye Charles abadde amaze n'ekirwadde kino ebbanga era famire ye ekirwadde kino n'ab'oku kyalo bakimanyiiko kibadde nga kijja kimulumba lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo nti mu biseera ebyo yali tannabeera mu kamera wabula mu kiseera kino bwe bituukiddewo ng'ali mu kamera ate nga yakafiirwa munne Asia emunnange bwe babadde ate batambula mirimu gyabwe egy'enjawulo era nga bakolagana okukamala. So munnange Asia kinajjukirwa nti yafudde I think mu wiiki singa 2 emabega oba wiiki emu emabega wabula ate twogera ne Charles naye embeera mbi. Ngenda kuba mukulekerako essaawa eno mu Katambi naawe munnange omwewuireko naye nga tumuteekeko mu ssaala Katonda asobole okubeera ng'ate munnange amusuusa ne SB4 afune ku mirembe otherwise naye musajja wattu akiwulira ti senga ekintu kyonna essaawa eno kituuka ku Charles butereevu ebigenda okubeera nga bimwogererwa n'ebimutuusibwako tebigenda kubeera birungi n'akamu n'akeddagala. Goodbye for now toseetuka. Ireeta nenkwata sefuli eri gye nagula nendipakingamu nentekamu amazzi nengajuza nenteka ku kubanze essimu mama gye yankubidde Charles essimu mama gye yankubidde olunaku lw'eggulo zadde ssaawa nga 2 awo 3 seebase onabadde ndi bubi Charles nze mu nnaku 2 oba 3 nkoze sikyalina mirembe nankula essimu gye bankubidde era nabadde manyi nti otosulewo mama yannyonnyodde ne gye kyakulumyemu kintu kyalumye kinogwa eri omusesema nga nsisema ebintu bya kiragalalagala naye singa mpulirwa nga nvamu mazzi naye nga sisema mmere wabula nga nsisema mazzi naye nga galimu kiragalalagala nentya nnyo nagamba ekyo kino kye nanywedde nga titwalinwa muntu n'omu yali ampadde ekintu kyakola kyakulya nandibadde gundi memory etigamba nti obaulya waliwo yampa ki ekintu ekyokulya nga yampa buki butwa nedda naye nga nsisema busesema mazzi ndowooza kyayi oligwe nanywangako bakola twanywa kyayi ekiro ku mmere twanywa ekikopo kya kyayi akati amazzi kyayi oyo nasisimeina kati nze Charles nze kyenga ezikulu ate nensaaki kyabwedde nenvaawo awo ngaekintu kintabaza nenvaayo nensoka mala okusesema nga siyinza kusesemaano mu baana mu lujja era yangambe tosesemaano mu lujja lwange nengenda nsesema erinne nevulunga nengwa wansi awo nintandika okusesemera awo kufa obufi asesema ebyo ebintu ebiringa ebyakiragalalagala nenvaayo nekinzijayo nenzira wali mu shade neyenju eno nembeera awo ngaekintu nekinnuma kintu nekintabukira kintu nekinyola nga mpulira emerera nazuddeyo wali okusesema nga mpulira obulamu bwange bunatebuka nga nkutte ku lubuto nti ngaekintu kiri muli kyokya kitakula bukyokya bwe kigenda ku mutima bukyokya kigenda ku mutima kindi bubi nnyo kati nembeera awo nensesa era nawo nensesema amukaseri ku madaala gubolamu era nensesemera ebintu byerabye bimu amazzi ago agakyayi nsesesema mmere nga temuli kamere yadde kubanga olubuto lwali lwerere nensesema okufa obufi ne mama n'agamba nti ekintu ekyo ddala kikuze kituuse kukola ki kwabika
kutta bambi bwekyabika oba olina okufa bambi yazze bwe yaŋambye nagambye kyekitwandisa okusesema amazzi ago bwe gatyo agati mukiragalagala agakiragala olabika nti ekintu kikuze kuba ekisooka ndowooza olinamu ka stress oba kawaleese wafunamu shoko ya mukwano gwo era bwe kyali okufunamu ebirwadde byo bitandisa okuttuka nafunamu shoko ya asiya naye eddagala lyo tetugenda kidibetingako eddagala waganda okulikozesa eddagala lyo nalinyosero era senga otukali musefuliya weri wali nekalimu nakuba mbadde ngenda nyongeramu amazzi fiya yange eri emu era infact nziraawo sagala ondetera kwejjusa kubeera nga eddagala ndikozeseza naye ligandi buganda nze chance gyeninaku nti oli muganda wange oli bwakika okuviira ddala ku muganda waffe omuto asembayo jjona buli omu akimanyi birwadde byo era bonna babimanyi tugezezzaako kasina byakamera mikono gyaffe abali abakwegoberera abadde tebabimanyi so saagala oba embeera etabuke tandika okwekwasa naye ku kyalo kwennyini kuno bamanyi abantu bakima babimanyi abatuuze so eddagala which means lyo liganye eddagala lyo liganye otuusa okgenda ku kisoko kukola ki kukulongoosa eddagala lyo liganye tulinde maama jogeremu naye ire ku bataata amasimu ejja naye mulese wali so nzikasala mpaka edi kyalese ntwale mu ddwaliro bakulongoosa nze nange kyensazeewo kulaza SB4 nze nsazeewo bannongoose kubanga waliwo maama bino byabaddaga waliwo n'omusajja kubaita bulaza natuuli eyafa omugenzi alina eddwaliro abantu be bakola gundi ya bulanji wakiyamaani nyini bajja oluvannyuma lwa wiiki esemba mu mwezi bajja bateekawo bulanji yaabwe naye njagala okukubuulira nze eddagala eryo naligulako akapakiti naye eddagala lyagamba naye bagamba doozi ya mitwalo 10 wasuza otya wekyakuvudde wekyakkendeddemu obadde otya era bwe kyankendeddeemu nasuze era nga mpulira nga obulamu bwange bunatebukola kubanga bwentambulidde okutuuka wano ntambulidde ku ssaawa namba kubeera ewange gyenera ekintu kyensimba ne kamungulu kiri wano waliwo nyina wano ku busajja we wekiri wano era ne kakisaawe nekizimbe kikolezenga egundi yaakyo kubanga nanyodde ekigagi nga manyi kinaakendeera nayewa kati eddagala walinywedeko eddagala lyawudyaje kubanga engeri gyendisaabulu nikuba nibadde nyongerako amazzi buli kaseera emyezi egyo ebiri nga ngenda nyongera gwongezi mazzi bwe mala okunywa okumala okulifumba nendibugumya ate nenyongerawo amazzi amala bwebadde nkola bwe ntyo embeera gye tulimu amazima tewali sente naye bwembadde nkola kansooke maama gye kujjaku kutaata tamusomesa waali emmere eto girabye wali tugenda kutuulamu simanyi mukama yanangabirika mmere ye weeri awo yazibulibwa kubiri alina okujja era olaba tazze tatamusomesa nga aliko ebizibu naye waali kati ali eyo manga mubulookaze era ddala tugezezzaako ali mubulookaze mukisenge bwaba tali mubulookaze ali eno mumwanyise omuntu yenna yenna ali eno ali eyo atulaba Charles nga w'omulaba tusazeewo so tuyenda nonabuze kubakulu tugenda bamulongoosa kulongoosa aniyo ani yetaka kulongoosa kulongoosa waliwo kirala okujjanjaba naye ebizibu tulimu ennaku zino byo bingi tusabenga kisa yenna yenna ali eyo asobola okutukwatirako ntukwatireko binazino basajja yatebera ya ssente ntono ya ssente nyingi oba guno maaka mukuteekateeka kyayisoteeza obulamu nawe obeereko nawe obeera era obeera ndoganga batugira eddagala etaga kutereeza bulamu bwo dde baffe tabonna bakutereza kulaza SB4 yebuga yavubo tugenda mukugomoka sebuga yava eddagala nalikozesa ne kati saawa eno yingira mufumbiro bwoganga tola eddagala eririkiveeko so era mbadde ngenda nyongeramu amazzi nga bwenywako nerikalira ate nyongeramu amazzi tugenda nokufumba
nga tenkola bwenki akali gaweddemu genywedde nga tenzizaawo amalala bwenki ati nga tenkola walinasida yena obukira mu biro birenge kyokera genda kulikeberako ebisaani kwekolako ekokakaswe eddala omusajja talimba olaba nakoze bukozi live ebigambo ne bitandikirawo alituyambe zenamba tisiko mukama osinga okutwala gwatwala mu nzi oba nomala ogenda tamanyi kyoba ogenda kundikira ku nsi kyo tekiriiwo kugenda tuyinza okugenda ffe okufa tenga kyokufiira kya ku nsi omanyi kyoba ogenda okundekera Asia kyeyandekera tukyajjanja bevundu ku mitima gyaffe nakwegumya mu bantu kikyo kituufu ebirowoozo bingi bigambo bingi ate tawulireko naawe ebigambo bingi so gwe wenawe naali eyo kyalesi aludde n'ebirwadde wadde okugezaako naye tugezanga nakusooka ntulebeko ne family tulabe tumale tulaba tusobola kumutwala tulina options bbiri waliwo endowaliro ne bandagiridde mugende bakola ku ebyo kiboga zitya kiboga bakola ku ebyo nemmemmeri basobola omusawo alina ebyakinyonyonyoddemu tulinda twali kutwala gundi nsambya lubaga nsambya so anyway tutakwana twawa updates naye nga byo si birungi so komala emmere birongooseeko ebyokizaako akusabira olone mu linnya lya Yesu mukama agenda kukuuma bulungi nga tulina ekirwadde kyonna nkigobye mu linnya lya Yesu amen ekyo kyonna ekirwadde ekikuluma kigende mu linnya lya Yesu era nkusabidde mu linnya lya Yesu mukama mulungi essaawa yonna